Station nje mtu wana msajja ndaka Upholding one's right to personal liberty. This is especially the product of the presumption of innocence as protected under the right to his or her freedom and necessary for us here and punishment where they have not been. When the war started in fighting Israel, the process was halted and I have not yet repossessed my passport. Not Israel, the embassy. The embassy, the process of process. The proof that you posted your passport at the embassy. The proof? Yes. Which date specifically were you supposed to travel? I was supposed to travel on 19th of June. You were brought to court of that. That means the visa was already denied. And you would have received back your passport by then. The agency, I trusted my agency because we are just put on hold of the program that we shall reprocess as per the ban could be lifted to allow more travels to Israel. Passport for the 29th of July, the next hearing date without fail. Because if you fail, your day will be cancelled and you will be remanded back. Era kyakusaalirwa nti mu musango omuntu bamuvunaana okuba nti yafuna sente miliyoni emu mu bumenyi bw'amateeka ate okumuyimbula kakalu kwa kkooti omuyimbulira ku miliyoni 2 kwegamba si bukyabwenkanya era tetubadde nnyo basiimu ku ekyo naye okusinziira ku bbanga lyamazeeyo bwe twogeddeko naye n'atugamba nti kale tulemenya okusika mu buwa ku ekyo tuteekeyo tulabe ng'asooka afuna eddembe lye then ebisigadde tujja kuba nti bikwasaganya era nsuubira nga bw'ali musajja mulwanirizi wa bwenkanya mulwanirizi w'amazima mulwanirizi wa justice ensonga eyo tagenda girekeraawo era nga ffe balooya tulinza instructions anaatuwa ku ekyo ekya miliyoni 2 zibamugambye okusasula mu kooti passport wabula mangu awo n'atutegeeza nti banaye passport sikola kino sigirina yali alina olugendo lwe yali yeetegeka okugendamu so tuyimiridde ne tusaba kooti nti munaye tusaasire omuntu waffe client waffe passport yalinako yali yagiteeka okusaba visa era kooti netuwuliriza nekkaanya naffe negamba nti oke katumute agende alabe nga passport ye yagifuna yonna gye yagiteeka agireete mu kooti obutasukanga ennaku z'omwezi 29. Kooti bwe tubadde ku musango gwa ssentebe owa disitulikiti Martin Ssejjemba tubadde tuze kufuna nsala ya kooti
ku application gye twateekamu eya bail okweyimirirwako okuddamu afuna eddembe omulamuzi atwadde obupakulizo omubadde okusasula miliyoni 2 eza cash n'abo abamweyimirira okusasula miliyoni 50 senga abeera nga alemedde okukola ki okukomawo mu kooti nga bwe beeragidde. Omulamuzi ataddemu akapakulizo aka Martin nga client okudipositinga passport ye mu kooti kitutawanyizaamu olw'ensonga passport ye tagiina era ategeezezza kooti nti nno yagiwaayo ku embassy ya Israel okulaba nti nno atambula bikyamutawanyiza. Omulamuzi tumunnyonnyodde abadde mulungi nnyo era mumwebaza nti ayimiridde mu kaseera k'okugezesebwa nakkiriza beyiro eno n'atulagira ennaku zomwezi 29 okukomawo mu kooti nga ne passport agireese nga condition omusango okugenda mu maaso. Tulowooza tujja kukivuluka tujja kukimaliriza obuvunaanyizibwa bwaffe kakasa nti nno omusango guno guggwa mirembe ate mu bwenkanya. State erina obuvunaanyizibwa okutuwa empapula zonna ezivunaana Ssejjemba Martin tuzeekenneenye twetereeze zabike emipiira. Ngenda kusooka kwebaza aba lawyers neebaze buli omu abaddewo ensonga y'okulaba nga ssentebe waffe wa district yeeyimirirwa naye ng'era kuno kulabula betulowooza okuba nti abadde baleese obutale bwenkanya buno omuntu n'alwayo nnyo nga tafunye beyiri naye ne beyiri eno okuba nga tugenda kubeerawo nnyo tulondoolwe obwenkanya buveeyo tiwabeerawo ebijweteke ebibadde mu kino okuba nga erinnya ly'omukulembeze eryononebwa ekyo tujja kunnyonnyola abantu lwaki kino kyabaddewo okusinziira kubigenda kutambula kubanga akaddeko ebyobufuzi katuuse tetulina okulowooza nti obaoliawo omuntu lwokuba edda abantu baali bamanyi nti buli gwe bakwata abamubbi buli gwe basiba kiba kizibu kinene. Kyekyo kyenjagala okulowooza nti n'okugumya ssentebe kitugenda kubeerawo tufu tubyogere era abeemugumu omukama Katonda agenda kusalawo. Ssentebe waffe waleero asobodde okuweebwa beyiro fuluma ate kuddamu ofuna eddembe lyenga omuntu okwetaaya. Twebaza bonna abakulembeze abadde mu nsonga eno ne bannampigi bonna bemiriramu ne chairman waffe. Tulina essuubi nti byonna byonna ebadde muteekebwako bigenda kuggwa kuba tukimanyi nti zino embeera zibeerawo mu bukulembeze ddala kali kulema kali obufuzi era tusabe n'emisango gyonna egibadde muvunaanibwa oba gimuvunaanibwa gisobole kuba nga gimugibwako ddemu abaweereza bannange naye nga tugasanyufu nnyo kuba nti afunye beyiro ate si awoze nga ava bweru ekiseera tujja bikola n'okulwana nga munnaffe ategole so twebaza buli omu abadde mu mbeera eno. Omulundi yasooka kulabikako mu kooti kuli omusango guli beyiro tewaliwo kyetaagisa kugwisaawo ne bwe bamukomyawo mu kooti era ne bagezaako okunyigiriza eddembe lye ery'omuntu era ne bagimuma naye twebaza Katonda nti olwaleero bagimuwadde. Naye kimu kibineewunya mu kooti zino bw'otunuulira omusango ogw'akakadde akamu ke boogerako ate okusaba obukadde 2 nga beyiro ate kino kyo kineewunyisa omusango gwa miliyoni 1 n'asaba obukadde 2 abantu babeera ba biliyoni na biliyoni babasaba mitwalo 5 era otunuulira nga waliwo ekintu ekikusike ekigezaako oba ndowooza balowooza bayinza okulemesa obukadde bungi obumulema oba omuntu obukadde 2 oyinza obutabeera nabo mangu awo bakimanyi nti bwe ntunuulira omusango nabanga abagezaako era okulemesa naye tukkiriza Katonda tajja musaasira wajja kusaasira tufune obukadde 2 naye ekyo tekijjaawo kubeera nti enkola ennuŋŋamu si eriwo. Amakooti gaffe gateekwa okukyusa.